Okwawukana kw'eggulo leero wabaddewo ebbugumu mu kulayira olw'endulo eyakalekereke n'amazina ova mu bawerekedde ku babaka abazze okulayira mu ngeri ey'enjawulo ennyamba ne leero ekyuseemu okuva ku y'eggulo. Mubalayidde leero mwe mubadde munnamagye ate lyantama Lieutenant General Peter Elweru aduumira amagye g'oku ttaka amanyiddwa ennyo mu kukulembera ekikwekweto ky'eggye ly'eggwanga mu kulumba olubiri lw'omusinga Wezire mu mbere ekyaleka ng'abantu abasoba mu 150 muli n'abaana baluguzeemu obulamu. I, Lieutenant General Peter Elweru, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Elweru abadde anekanekanya mu byambalo by'amagye olumaze okulayira ategeeza bannamawulire nga bw'atejjusa kuttibwa kw'abantu b'e Kasese kubanga baali bakigwanira olw'okuba baali bamenyi b'amateeka. Those who are criminals. I haven't killed anybody innocent. Those who are, they deserved death. How did you come to that judgment that they deserved death? Because I was on the ground and you are not on the ground. I know I'm a judge of my own during my work. I understand. I understand what I do. Because I was supposed to be sworn in, I had nothing to do. I had no power to chase him out of parliament, you know. But I still insist that one time the law will catch up with him. The people of Kasese are very, very bitter because of the atrocities committed onto them. We are still shedding tears because of our brothers and sisters and our parents. Ono nga yali adumira ekibinja ky'amagye ekyokubiri mu Novemba 2016 agamba nti yennyumiriza mu kuzza emirembe e Kasese era n'abazungu abalowooza nti ye ne banne bakubasaako envumbo bamala bya mbulago. What is US? And I don't know America. I know Uganda. I'll be here. I was born here. I'll die here. I'll be buried here. Banene abalala balayidde leero mu mubadde n'omukuza w'ekikula eggwanga olukulu BBSKATI era nga embaka omukyala wa disitulikiti y'e Kamuli minisita w'ebyensimbi Matiya Kasayija ssaako n'abamu ku babaka abaasigukula ebikonge bya NRM naddala wano mu Buganda. Kadaga ng'ayagala kisana kye kyakusatu ku bukkiriza bwa Paalamenti ategeeza nga bwali omwetegefu okuvuganya ku kifo kino oluvannyuma lw'akakiiko akafuzi ak'ekibiina okulambika ku bagenda okuvuganya. Nga tukusa mu mateeka aganatambuza okulonda kwa sipiika n'okulonda kwa basipiika ba local government. So twayikirizaganya ngeri ki ebinaakolebwamu okulonda kokasi yaffe NRM okulonda kuziddakuba kwa secret ballot n'okulonda kweno kwa parliament yonna yonna bizdakuba era abaka abasigukula bana NRM lukulwe okuli yasigukula nampala wa government Ruth Nankabirwa Christine Kaya Nakimwero saako yasigukula Simeon Nsubuga Franka Kabuye ne Abeka Kawalya yasigukula minisita w'eby'ettaka Betty Olive Namisano Kamya baweze obutava ku nsonga z'abantu baabwe. Tukimanyi bulungi nnyo tugenza okujja mu parliament nga bannayuganda bangi nnyo bali makomera basibiddwa ne kitegeeza kyekyo nti eno ye front we tugenda okulwanya okulaba nti baganda baffe bonna abalangibwa obwema age bonna bava makomera. Era tubasuubiza nti tugenda kubakolako tugenda kukola nammwe bulungi ddala okusookera ddala okubakunga twagala okunga bannakiboga buli muntu awulire nti bannange kati ntegera ebigenda mu maaso. Sisobola kuva mu balonzi bange, sisobola kuva mu ggwanga lyange Uganda, sisobola kumenya kirayiro kye nakuba mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform okulwanirira eggwanga Uganda n'okuzimba ssemateeka agumidde nga tetuli mu buli bwanguzi nga temuli mu kyekubira era nga tugenda kuyimirira ku mazima okulwanirira bannayuganda n'okulwana tufuna obukulembeze obutuufu. Wabula bwe tukomeddewo kaakati abantu balina obulumi bungi, abantu batunyiigira banyiigira parliament bwe bakulaba naffe abaaliyo kaagala mwe munoonoonya eggwanga temuli twagala tuzzeemu ensa essuubi tuli bakomezeewo parliament kifo eky'abantu abalina okuba nga bategeera byonna byonna kubakiikirira bulungi na kulaba nti empeereza amalwaliro kubanga gavumenti buvunaanyizibwa bwayo nze tugenda kuba kuginyonyoogera nze ng'omuntu sirina ssente zizimba amalwaliro naki n'eddoboozi lyange kubanga ffe tukola amateeka being into ebyobufuzi kati biwedde obudde bwa kuyuniting amawokota kuba ekitugatta kubeera bannamawokota so gwe mulimu gwenjolekedde omunene ng'oggyeko ebiri obvious nti tulina okulondoola abantu okuba nti bali mu mbeera ennungi. Bw'obuzibidde leero ng'omuwendo gw'ababaka abakalayira gutuuse ku babaka 255 Yuda Musisi BBS Telefina Gambuuze.